Ankwaniriza nnyo omulungi atulaba program eno ebintu bizibu nze Nasali kujja kutuusaako olunaku olwaleero nzize n'omukyala ayitibwa Justin obanga omutunuulidde olaba nga naye akyali muwala ali awo kakati otandise okwebuuza nti ate kati ono omuwala omuto kiki naye nga njaga okujjukiza nti ebizibu tebisosola myaka oba mutegeera omukadde omuvubuka omwana omuto buli omu alina ebizibu mu mbeera emu oba endala. Kale olwaleero y'emboozi gye tugenda okugendamu lwaki ali wano eno mu programu eno kiki ekyatuuseewo n'ebiringa ebyo. Akosi nga bwe ngambye nti nno otandika okwebuuza bino tebisosodde myaka bingi ebigenda mu maaso mu bantu naye nga tebavuddeeyo kutubuulira era nga nammwe mulina mikwano gyammwe temumanyi kiki kizibu kiri mu mikwano gyammwe temumanyi kubanga abantu bano eno tebayogera ku sayidi endala olina kugamba nti nze soogera mu mikwano gyange kubanga nkimanyi ne bwe nayogera tebagenda kunyamba ate nga naye bwakikubira mubeera bwetyo bw'otufulanga mutuufu mulimu abalala basobodde okuyambako mikwano gyabwe era mu mbeera omwe baki oba endala mwebale nnyo mwebayita lwe muti yenna waali ng'olina omuntu gw'oyambye okukyusa obulamu oba muyambye ki oba muyambye ki munange weebale nnyo weebalire ddala ffenna obuyambi tubwetaaga oyinza obutawetaaga leero nga muno yabwetaaga leero kale ekya ate naawe n'okola ki n'obwetaaga kola olwaleero obulungi ng'obukolera oyo naye ate ng'emabega oli mu kubwekolera kubanga obeera tomanyi olunaku lwo lw'enkya lunaatambula lutya. Kwaniza nnyo omukyala Justin kale nyawo mbadde ngeeyo nga nkulaba ndaba pulogulaamu zo bambi nga bo yazinkwatako naye nga ntya okwogera naye namaliridde nalabye nga ngenda kwetta neŋŋamba nedda kazi gyenjogere. Tutandikire wa? Badde alina obulamu bwempitamu emabegakaawo emyaka 2 gyemaze n'omusajja wange. Musajja bwe namusisinkana twateesa namunnyonnyola eba yansanga ndi muzanyi wa firimu ozannya firimu ozannyira mu baani? Ebiseera ebyo nali nzannyira mu Rivals kati bakyusa erinnya beeyita Native. Bayita native performance kati bwe nalaba nga ebya firimu byetaagamu akasente ate akasente tekaaliwo ebiseera ebyo neŋŋamba kansooke ebya firimu sooke biwumulemu nenzira mu bya promotion nga nina abaana 2 bemporomotinga omu bamwita Victor Mavado omulala bamwita Kuzije. Netutandika okutambuza endongo nasisinkanira omwami wange oyo nemunyonyawo nemugamba saawa zino nga seetaaga musajja nemugamba njagala kutambuza ki talenti yange kuba nali nsazeewo nga bwe mba nfunye akasente tandika okuzannya ebyange kubanga eri batusabanga akasente kino kiri neŋŋamba kantandike ebyange kati omusajja naŋŋamba tofaayo ndi mwetegefu kukolera ki kukuyambako kati nze nagendera ku kiri eri nti mwetegefu kunsapootinga mu mirimu gyange kati bwe natuuka ewuwe nali nakamalayo omwaka natandika okwekyanga naŋŋamba ye ebyo ebintu by'olimu byotafunamu sente lwaki tobivaamu nemugamba naye wansuubiza ogenda kumbeererawo ebintu bya firimu nabeera freelancer saabivaamu completely ebyokuzanya nali freelancer naye kampani yo nali nagivaamu nemugamba ebintu bya firimu tofunirawo sente naye sente zijja kujja maaso sawa yonna. Nemugamba gumiikiriza nagamba mubeere mu basajja muli abazanyi ba firimu muli benzi temutudde kagamba n'atandika kunteekako embeera nempula nga ntandisa ogikoowa nemubuuza naye kityo amazima wansuubiza ki nga nkufumbirwa wangamba ogenda kubeera nange ogenda kumbeererawo buli kimu naŋŋamba nedda njagala mbeere n'omukazi nga ye waawaka nga tatambula mu ebyo nali ndi hosting nga ntegeka night mu mabaala nekwa waliwo ebbala lyebeera Kyebando
ajentegekera bali bagita Nikki's Lounge. Omukyalo yanjagala nnyo ng'ayagala n'okunkwasa ekifo kye naye ne mugamba asobola bikwasaganya naye n'omulimu wa Ndegeya nga ntunga amavuunya n'obu babuyita obujwenge buno bw'okukofiire za graduation. Kizo oli mutunzi ntyo kati omusajja n'atandika kwekyanga ng'ayagala mbiveemu ne mugamba sigenda kusobola ekyamazima kuba nze nali nakufumbirwa nga onsuubiza era nsenga tewaŋŋamba nti togenda kikola nali sigenda kujja ne mugamba genda n'aŋŋamba ng'olagawa tolina gy'olaga ne mugamba nkwegayiridde saagala tumale ebiseera kuba siri mwetegefu kufumba ng'ate nga omenye endagaano n'aŋŋamba tolina gy'olaga ne nkwata ebintu kufuluma n'aŋŋamba tolina gy'olaga mpozi kufa babiri kuliko afuluma nentya nembireka nensooka nembivaako baganda wange ne baŋŋamba oyo omusajja ajja kukuttira mu nju kuba okuyomba tekwakoma kwagenda maaso nga tubeeranga mu kuyomba kati omusajja nga neewerera kunzita ne mugamba naye lwaki oba onzita onanga ki n'aŋŋamba tosobola kunfumbirwa ate ondeke mu mukwano nze nkyakwagala ne mugamba bannange ekyamazima nange mbadde nkwagala naye nze nakwagalira ku kakwakulizo kamu bw'oba oli mwetegefu kunsapootinga ekirooto kyange nange ngenda kubeera naawe naye bw'oba nga toli mwetegefu kunsapootinga olwedde kati otandise kukatinga enkolagana yange n'abantu bembadde enkolagana nabo kubanga twatuuka ekiseera nga tubeera mu kuyomba simu n'ensooka nengyesonyiwa. Nesimu yebayombya? Simu nga yetuyombya. Nga kiki ennyo ku simu? Jjukira promotion oba olina okubeera ng'oli ku simu TikTok, Twitter biki ng'ocommunicatinga n'abantu ab'enjawulo kati ebyamulumanga katayagala mbeere ku simu. Nga oli tolina musajja gw'oyogera naye? Nga sirina kuba nali ntyo kuba yaŋŋamba abakazi bamusumbuwa mulaafu nange neŋŋamba kati nze olwedde ompa buli kimu sirina kye neetaaga bw'oba nga olwedde kukola ki kunsapootinga kati nze nanywerera ku kiri kubanga nze nina ekirooto kyange njagala kubeera star. Oyiga kubeera star? Tekyali ekirooto kyange era nakati nabadde nga nkyakirwana lwakuba ngenda kugamba maaso awo lwaki nabadde nfunyemu okugwamu essuubi nga njagala n'okwejja mu bulamu. Kati omusajja omusajja yankola bubi kuba twali tutandise okutambula mu positive ez'enjawulo. Kati omusajja bwe yaŋŋamba nti sigenda kusobola kubeera naawe nga olimu ebyo ebintu mpozi ng'otudde toyagala nakunzaalira. Wali tunamuzaalira? Nali sinaba. Mwaka kaseera nga mutambuzaako bbanga ki? Olwo tutandise okufuna obukuubagano nga tuyingidde omwaka ogwokubiri. So ogusooka guno gwali tegulina ttabu? Kale era ng'okola ebibyo nga tafaayo? Yes, nali nga mbikola nga tafaayo kati ndowooza agenda olaba nga ntandise kubaako embeera wentuuka ndowooza simanyi kuba yaŋŋamba nkulaba batandise okunoonya kati ssaawa zino ndaba bw'onaaba ng'otuuseeyo nga tonanzaalira ogenda kunvaamu nga mbeera yeraliikirira nga mbeera mugumya abaami kwegayiridde teweeraliikirira simanyi oba ndabika obuyaaye simanyi ekintu ekyo kyannema kutegeera kuba nali honest gyali nali sirina musajja yena nti nina omusajja kubanga bwe namufumbirwa nakatinga communication z'aba ex. So before nga tonnamufumbirwa wali okyalinayo ba ex ng'oyogera nabo? Before mufumbirwa kozi nali single. Anti osobola okuba nga wali single bali ng'obatadde be ba ex abo. So wali obatadde but still otera okwogerako nabo? Nakuba nali olwedde nnyingidde obufumbo nga sisobola kufuna ebyo ebintu nga mbeera mwegayira mugambe banange nga sirina benjogera nabo nga n'essimu yange ngimuwa. Essimu atera ng'ogimuwa? Nga nkikebera? Yali mulabi nnyo wa wrestling ng'alaba nnyo wrestling. Ate ye wanika otera ogikwata? Essimu ye yali tayagala.
yali tayagala nkikwateko nga bwe nagambye emirimu gye yakolanga gyesaagala kwogera ku mpewo. Kati twatuuka makati nebitandika okuntama nempulira nga nkooye nga ndaba embeera gyantaddeko nga nkyakolera Wandege Steel kuba nako mukolerayo gwali gwa mukaaga naye gye emyezi gyonna gye namala nga ngenda Wandege natuukanga leeti. Lwaki otuuka leeti? Omusajja yavanga waka kiro ssaawa 8 ogw'ekiro agenda kukola akomawo ssaawa 2-3. Mulimu ki ogwo ssaawa 8? Bano ababooda bavuga ekiro booda waliwo bwempulira ababooda bagamba oh mama kigambo kyerabidde bwe bakikola but nga balaga nti waliwo abavuga kiro then waliwo abavuga ne kind of yes kale byali bwe bityo kwa yali avuga booda yali wa booda then abalala ne bagamba mwezi essaawa ziba z'ababbi kati byonna naye nabigumira kale neŋŋamba kamubeere naye kasita ambeererawo mu kiri eri kubanga nzikiriza n'entambula n'eŋŋenda naye sente zaalinga zange kuba nalinga nkola nti natuuka eseera neŋŋamba naye kisooka kya byonna sitalina sente zanteekamu nti akute emitwalo 5 agampadde nti no nga tadde mu promotion gafuti tazimpangako lwaki kimukosa nnyo netandika ofunamu okutya kati muganda nge naŋŋamba nkubuulire sooka onoonyereza omusajjawo bifo nga temunatuuka ojja kuba akamala muzaalamu omwana temutandike kwawukana onaazaala buli mwana nekitaawe nekiwuliriza lumu nkwata ku ssimu ye kyenasangamu kyamalamu amaanyi kyali kyekyo musimu etalinamu mukwano gwe nti anyumya naye nti oba bizinesi oba ki mbozi z'abakazi funira omukazi aba mukazi aba boogera ku byalaavu kati nekitandika okundya ninga ekitegeeza ye engeri gy'abeera ku ssimu ng'ayogera ne bali eri kizaba balowooza nange bwendi nemugamba nkubuulire ogwo mulundi no gwakubiri sigenda kusobola like nga byosoma mu ssimu eyo nga bwogambye nti mulimu nfunira abakazi nga ye mulimu gwe gwakufunira baami bakyala ate ekyo nekikuluma ayinza okuba ye teyafunanga wekyanumira waawano naye yasabanga naye yasabanga abanga bajjawa bangi alina TikTok account kuno kwendabira abantu kwebefunira abafuna kuba bifo byasulamu mabalabala kati bwe namubuuza n'aŋŋamba nedda jasi mbeera mbakuumiraawo kukuuma communication yange nabo naye sirina nnyo tebalina lugendo gwe mukyala wange neefunamu okutya neŋŋamba mukwano gwange nkubuulire sooka oyogereko ne bba wange omubuuze ki ekigenda mu maaso kubanga yali yamukwanako mukwano gwo omwami we yamukwanako wakimanyi otya yaŋŋamba ani ayogera mukwano gwo otya kati ne message voice note yazinsindikiranga kati bwe namugamba guno omwaka nkomawo namugamba naye tonawasa namugamba munaye siwasanga sirina mukazi waka ate nga wooli ate nga wendi neŋŋamba tawasanga wendi ennaku zinandisa kakanja nebitandika okundya bingi byesobodde kugula kuba byabuwemu osabikasabikako batubongera okutegeera omulimu gwe Wandege ekyagunemesa buli lwe yakomangawo yali nga ayagala tujagenda mpola embeera nga bwe mugiraba yeeyo bizibu naye ajja tubulira mpola mutegeere buli lwe yakomangawo ng'ayagala munange
nangamba muna abafumbo bwe bati bwe bibeera buli lwakomanga akola ki ng'aba ayagala sex nemugamba naye emirimu bampise baagala mbakolere mpozi yakomangawo ku makya ate nga gwogenda kumuli kyekyakutuukisanga leeti kati omulimu emirimu negitandika okubula tukesera negitandika okubula nga bagigaga oyo atuuka leeti oyo atuuka leeti togimuwa oyo atuuka leeti ajja tusumbuwa kati emirimu negitandika okufa ntuula ewaka nga sikyakula kati mukutuula kane nga buli lunaku buli lunaku natukese nebitandika okuntama kati nina omwana nina abaana babiri naye omu kitaawe amuweerera naye first born wange kitaawe yabula somanyi owamuzaala amanyi era ali mu kika kyabwe era newabwe kuba bagamba mbu yafa kubanga naye omulambo tetugulabanga kati emyaka giri 17 mwagezaako munoonya twagezaako bifaananyi ne mubitimba tibanga tewali amulaga tewali amumanyi twagezaako kuba nze baŋŋambako nti lumu biseera byali 29 neŋŋendako Wakiso nga bagamba jjabeera netuuka ntekayo ebirango ku ziredio zeeyo nga teri nembivaako kati oyo mwana nze maama nze taata kati lumu yankubira essimu n'aŋŋamba mami obumi bwange bwalwadde mbadde nsaba onfunire emitwalo 2 mbugulire eddagala jjukira sikyakola omusajja nemugamba mbadde nsaba onfunire emitwalo 2 twasaayagala mugamba nti za mwana lwa nsonga olwedde naye alina ababe atesta tabayamba mba nali sobola mugamba nti za mwana neninda se nangamba gumikirizaamu mbadde nkyanoonya sente za nyumba ate nga nange nkiraba landlord yali atubanja nengumikirizaamu zaali naku 3 ze yali aŋŋambye okuddamu okumugamba kati mu ebyo ebiseera nali mpulira sirina feelings lwa kuyombayomba nangamba ndaba tokyayagala kunfaako kati gweoyagala sente nzikuwenja munange nze olina okukwata obulungi kyagamba nti okwebaka naye wali omugira wali wetunda bwetunzi webale nnyo kati nze nange bwe byatandikira okuntamira ddala nemugamba kati nkubuulire obuli omwana gwolaba nze maama nze taata bweba tokyasobola kukola tosobola kumpa ssente nti ntandika omulimu nkole ate n'omwana tosobola kumuyamba kaŋŋende ogwo mulundi gwakusatu wo twalwana kati mukwetaasa yali agenda kunkuba oluyi nenkwata ejjinja nendi mukuba wano n'avaamu omusaayi nenkya nengenda ku poliisi nendipotinga Kira Road nembanyonyolamu buli kimu embeera gye tuyitamu ewaka yakubeera kuyombagana buli kaseera abeera ntiisatiisa kunzita bw'aba tandise kyenerabidde kugamba alimu olusamize kati lumu nali nabeeranga neebase ng'olaba anywa ng'akola ng'akwetoolooza bw'ati omuka nga bakulamirizaako kati lumu namwekanga neŋŋamba naye biki by'obeeranga onkola nga neebase neefunamu okutya nentandika okubeera ng'amutya kati lumu twali ku TV nalaba twali ku TikTok nalaba bano basiba nga beegata omusajja yamukwatira mu bwenzi nangamba obalaba abo nange bwe ngenda okukola omukazi yenna ali kinkola nange bwe ndi omukola nempulira nga bimazeeko ebyo nemugamba naye nkubuulire mpulira nkoyo okubeera ng'onangiranga ekintu kye sikola n'omuntu ow'ebweru ajja kulowooza nti oba bituufu nekwata ekkubo nemuviira natoroka awaka natorokayo naye ebintu byange byonna nabimulekera n'aŋŋamba agenda kunzita agenda kundoga n'agamba ne mukwano gwe oyo gwe nkugambye gwe nagamba mukemera alyoka mugambe nti talina mukazi naye n'amugamba nti oyo mukazi kati firstborn wange bambe gye namuzaala taata we musawo muganda firstborn wo taata we musawo mwakinansi kati n'amugamba nti gye nazaala omwana
kirabika nagendayo balina bye bamukola takyakola nga omusajja agenda saa 8 gwa kiro senda nazikwadinga abantu bali mu kunyuka nekira kyenerabidde kugamba nti twabeeranga waka nemwegaye nemugamba gende waka genda okole ng'agaana nga yagamba nze tonze okusanga nga neebase kati ekyo nakyo ne tukiyomberamu n'emaani ekikuwa n'ekivaako n'agamba tayagala byakumuzuukusanga kugenda kukola ekyo nakyo ne kinkosa nga tubeeraawo kuba mirimu gye gyakola simanyi mbadde sagala gyogerako kubanga asobola okunoonya kubanga ye yaŋŋamba n'okuŋŋamba agenda kunoonya wonna wendi ate era kati ali mu kutiisatiisa agenda kunoonya wonna wendi kati natuusa ekiseera n'ebimpulira nga bintamye neŋŋamba naye omusajja nemukuŋŋamba kunoonya ate nga waliwo n'ebirala bye mbadde mpitamu kati bwe namuddukako neŋŋenda bayitayo gangu gye nadda wava eno n'ogende gangu nali mbeera Bukoto. Kale awo tugenda okutandikira okuva eno ate nodda sayidi eri tukyagendera mu maaso olwakadde tugenda gendako omukumulamu bwe tudda tugenda kutandikira awo obadde okimanyi nti abakyala bangi abali mu bufumbo naye nga abasajja basaba sekisi buli lunaku ate nga si olwo olunaku olwo basobola kwebaka n'omuntu mirimu gyeng'egyo kibakosa naye basirise simanyi omukyala ali eyo goweewo kiri kitya kitambula kitya simanyi sekisi ewammwe wa mirundi emeka wa buli lunaku wa wiikendi simanyi bwe kitambula naye abakyala bangi bali mu mbeera efaanaganako bwetyo twongera okujjukiza nti munange aba Global Paints be bannaffe abagenda okusigira ekizimbe kyo kimasamase kirabike bulungi ate nga langi yaabwe munange empangaazi naku zino tulabako abantu abazimba ebizimbe ne basiiga langi osanga yonna langi egagambuse evudde ku bisenge netwebuuza banaye kiki langi kyo kikyo kale Global Paints wonna woobasanze genda obaguleko langi ebbeeyi munange nnungi ddala ate nga ne langi ki nnungi ddala bukalazi obulungi obuli bright ate mwabagala bukalazi obuli dull bonna babulina be banaffe aba Global Paints kati omulemu tugaba